So bwe nasalawo nkole okwagala kwa Katonda nga sente sizirina ne ideas ze kama nazendi ku lusedi zino zetukola n'omalawo emyezi 3 ovaawo n'ebintu byoyozeza ne biddayo mu ttaka nangamba kola media ojja kwogera nabo buli kyennakuwanga buli lunaku ate nampa ne benjogera nabo Kampala mulimu abasumba aboogera oluzungu nange n'empunga ekyo tekindeeta kulwogera nange bwe njogera Oluganda sirowooza ne basigala bategeera wadde beekaza nabo bateeka okuba nga bawunga kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ndi mubuulizi wa njiri bwe nasalawo njagala kutegeeza nti kyebayita Solot TV kyebayita Solot Media Group of Companies mwe mwakisonda mwe mwakiteekawo n'ekirimu sente butitimbe na butitimbe n'erinnya lyokka erinnya nali ngenda oddiwandiisa nsazeewo kati nkole Mukama kyayagala nengamba kantandikire ku kyensobola kandabe baloya bawandiise erinnya baloya ne bambuuza nti Solot otegeera musumba Solot ogamba omunnyo gw'omu nnyumba funa ba consultant bakuwa amannya agasaana media ne omunnyo onootera kuleeta sukaali konza tebangambye sukaali ze Mukama ffe yaŋŋambye soma nengenda mu Matayo 5:13 Matayo 5:13 ng'agati mmwe muli munnyo gwa nsi omunnyo bwe gugwamu ensa bagukasukaali ku makubo ne bagulinyirira. You are the salt of the earth. Matthew chapter 5 verse 13. Nabonaabona ne balooyo okubamatiza bawandiise ekkampuni yange ng'eyitibwa Salt Media, Salt FM Limited. Ne bagimana ne bagamba muwandiise ne Salt Television Limited. Gana amagezi nago kanga baweere bwereere. Tokolanga kintu ne kigenda maaso nga kirina erinnya ddungi bizinesi weri naye nga si mpandiise ogenda okutuukayo nga bagikubbako dda. Kati nze saateeka rediyo kumpewo ne treatment Solot FM nga teriyo. Nasooka Solot FM ey'ebiwandiiko ne ndyoka ngoba Solot FM enayogera kumpewo. Nasooka Solot Television ey'ebiwandiiko ne ndyoka ndeeta Solot TV eneebeera kumpewo. Abamu muyina amannya ga bizinesi gammwe amalungi naye toliwandiisanga. Bw'olabanga okwolesebwa kuno kunene sooka ogenda owandiise kubanga obwo bwe busika bwo n'abaana bo. Obusika obutali buwandiise babubba. Wandiisa kampuni Mukama omulaga akuteera awo omukisa. So bwe twogerera olwaleero n'erinnya obunnya lye baŋŋambanga nti terisaanidde erinnya lyokka nga tetutunze Solot TV, nga tetutunze mukutu oba okitegeera, nga tetutunze rediyo, tusigaza rediyo, tusigaza ne TV, ne tugamba tutunde erinnya lino lye banvumiranga. Omuntu atwale erinnya, atwale ekigambo Solot TV kiri registered kuva dda, atwale ekigambo Solot FM ku gundi ye ateekeko akagambo ako Solot Media, logo gimulaba eyo egula buwumbi ng'osigaza emikutu gyaffe gwe n'ogamba ffe tunaafuna erinnya eddala kye bayita brand name. Ffe bwe tugamba nti ffe tunaafuna erinnya eddala ndaba tulina bayibuli nnene ne tugamba nti katutundeko erinnya lye tubadde tuyitibwa, tusigaze emikutu gyaffe tugituuma erinnya eddala. Kati tugituuma ba House FM erinnya liri lyokka lye bayita Solot kati ligula buwumbi na buwumbi, ligula miliyoni za $. Kubanga ebirooto bikula. Funa ekirooto nga bw'ofaanana kikwase Katonda salawo kigenda kula.